Gansamba ne munne Abedi Bwanika ne bannaddiini mwenna mbagala ku video eno tubeke ensonga ze twogera. Leero ngenda kusooka kola kigulalogi then tusimbula video ya leero. Mwenna abanyumirwa ekigulalogi mu program ene mbulemange mu bulange mmengo batumiddeko nnyo gye musinzira okulaba akatambika kano ka Swahili bulungi mwe bali kukola mu sharing video. Tugenda tandika n'ekigulalogi kya leero tukivaako then tugende ku information direct. Ekigulalogi kya leero njagala buli muntu yenna kikwateko gy'oli. Oba oli waka mu Uganda, oba oli mu yafeesi, oba wafuluma mu eggwanga nga wagenda kunoonya ekiguli amagala eddiba, njagala ekigulalogi kya leero kikwateko. Lwaki kikwatako? Kubanga okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Ebyokwerinda bitandikira ku ggwe nga tonaasa muntu yenna kujja kuyambako na kusooka kweyambako wekka. Ensonga lwaki mbakoledde ekigulalogi kino buli muntu kisobole okubanga okiwulira bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi ziri 31 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024 mu ssaawa nga 2 okuva kati tujja kuba tuyingidde omwezi ogwokuna naye tewali buzibu. Katandike n'ekigulalogi kya leero. Ekigulalogi kya leero kigenda kuva mu lugero olugamba nti kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Mwenna abamanyi olugero lwaffe olw'ekinnansi olwasookawo olubugo. Olubugo olwo bwe lukaddewo ennyo munnange terubula mbuloolo naddala nga oli mulunzi obanga otereka ebisolo ewaka. Tebuggwa mbuloolo ensonga luba lukaddiye lusika buli kintu kyonna ekyeyunira okubanga kyekweka n'obuloolo buno mu bugira. Manyi obuloolo bwe buuka obutono ennyo busitira okutawaanya enkoko naddala ezaffe ezinnansi ezibiika n'ezimaamira. Tunezwa nga timaamira kasiteba nga nkoko. Obuloolo buno buzitawaanya nnyo era tebuggwamu. Era kokoga nti kabugo kakadde tekaggwamu buloolo. Era n'enkongeza n'egamba nti omuze gufiira ku mugumba. Wetugenda okusinziira mu kigulalogi kya leero. Bwe tutyo ebintu bingi mbira ku social media. Njala okubaza Mukama Katonda nti yawa abantu amagezi abaleeta emitimbagano gino kwe tusobola okuyisizaako amaloboozi n'ebigambo abantu basobola obbiwulira abo ababifunamu. Si buli muntu nti afuna bigambo bino. Gwabifunamu Mukama mwebaza okuba nti yawa amagezi abasajja abakola emitimbagano gino okuba nti information etambulirako ne tubagamba ebigambo bino. Nazzi kuno mu Buganda waffe abantu abedda bajjajjaffe video bagikutte. Video bagikutte ndaba bagikutte ne tewali kyakola tujja tambulirawo. Nazzi kuno mu Buganda waffe oba mu Uganda yaffe bajjajjaffe batambuliranga ku kutta mikago n'okwesigangana okwalingawo. Era kyayanguyiranga nnyo bajjajjaffe okuba nti beesiganga abantu obbakolera n'obbaterekera ebyama byabwe. Ensonga lwaki nti abantu bano battanga emikago naye ebintu bino bigenda bisaanawo olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bagenze batwerimbikamu nga balina emize ate ng'emize tebasobola givaako. Era ky'ovola nti gavumenti kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Lwaki akabugo kakadde tekaggwa mbuloolo? Kati bwenderera okugamba nti omuntu yenna bw'abanga yali mubbi, omuntu yenna abanga yali mubbi obanga alimu engalo empanvu, kubanga waliwo n'olugero olugamba nti waliwo n'olugero olugamba nti gwe mwabbanga naye bw'akusula emiryango teweebaka kubanga omanyi ajja kukubba. Yensonga lwaki nti buli muntu yenna gw'omanyi nti yali mubbi, obubbi temumuggwamu okuggyako nga byabba tebiriiwo. Omuntu yenna nga yali mubbi obanga mubbi, obubbi tebusobola muggwamu okuggyako nga byabba bye bitaliiwo. Abo nabo abantu tubalina bwe batyo. Omuntu yenna wanga yali muli wankwe era naye enkwe tezimuggwamu okugya nga gwazikolako taliiwo. Ekyo nakyo mukimanye nti omuntu wabanga yali muli wankwe enkwe tezimuggwako okuggyako nga gwagenda oziryamu yataliiwo. Ekyo nakyo mukitegeere. N'omuntu nga yalimu enkola ey'akalogo kalenzi era naye tasobola kuggwamu nkola y'akalogo kalenzi. Ate mwana wattu kabugo kati tekaggwa mbuloolo. Omuntu omulogo nga ye mulogo ne bw'azaala omwana era omwana oyo atwala obulogo bw'omuntu oyo. Ate omuntu omulogo teetaaga ssente nnyingi nnyo kusiraanya. Ye akozesa 50,000 gwe n'okozesa akadde okwekola ki?
okwejjanjaba okuvaako ekikuli mu kyabakutaddeko obulogo bwe bakutaddemu. So mwegendereze nnyo abantu. Omuntu oba wali omuwuliddeko ekintu kyonna nti gundi oyo yali bw'ati tebagambanga nti yatereera. Kyaba alina okukola mu budde obwo ekyefaanana kye bamwogerako kye kiba tekiriiwo. Ne bwe kinaba kirabise ajja kuddamu akole ekintu kyekimu. So mwenna bannayuganda mwegendereze gye muli, abali mu Bulaaya, abali eka, abakola bizinensi, abalina ebyama mwegendereze nnyo nti abantu abasinga obungi emize tebagyerabira okuggyako ng'ekyo ekimuleetera okukola omuzoogo tekiriiwo. Ne bwe kiba kikyaliwo omuzoogo asobola okuguddamu n'agukola. Tufundikidde ekiguliro gikyaleero, njala tutandika vidiyo eno olwaleero mu butongole. Lunaku lwa Easter lwa Sunday naku zomwezi ziri 31 ezakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024. Omwezi ogwokusatu mwaka 2024. Ku Lwokutaano nakola vidiyo abantu abasinga obungi mwagiriko bangi nenjogera ebigambo bingi nnyo, naye mu bigambo bye nayogera njala kwongerako olwaleero ebyaleero, then tulyoke tugende mu maaso ne vidiyo ey'olwaleero. Okusookera ddala njala kusooka bajjukiza nti engeri program gyeri ey'omulimu Bulange Mmengo twogera nnyo ku nsonga za Buganda n'eziri mu Buganda, mpozi gye bukomekkereze ntwongeramu ensonga endala ezikwata ku ggwanga lyonna. Okusookera njala kusooka kulabula bantu ab'e Masaka. Kino kiyinza okujja ne mu bitundu ebirala bya Uganda, naye ekintu kino bakikola mu Masaka. Naye ng'ekintu kino bakikola mu maka agamanyikiddwa so si ku mupangisa. Nkiddamu abantu b'e Masaka waliwo ekintu kye mutamanyi, njagala kibategeeza mu kitegere bulungi nnyo. Waliwo kampuni y'Abachina erina warehouse zaayo ziri Bwala waggulu ku mulongooti ogwo. Abachina bano batunda ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, gamba nga fridge, TV, DVD, kuuka, sola na buli kimu bakikola bakireeta bakiteeka mu gundi zaabwe mu kampuni zaabwe. Naye okusinziira kunoonyereza kwange, bannayuganda abali mu bitundu by'e Masaka njagala mbeere beegendereza nnyo olw'ensonga nti eggwanga Uganda abasajja balituusizza baliteeka mu tekinologi abega n'okusanya bannayuganda nga tutegedde lwaki wafudde. Ekisookera ddala kampuni eno y'Abachina, ate nga mumanya Abachina bakolagana Jerusalem Sale, naye mu bintu bibakola kamba nnyonnyole gwe kinayamba kikuyambe, gwe kitayamba era okireke wakiri. Waliwo omuze oguli mu Masaka, abasajja n'abakazi bano Abachina batunda oba batambuza ebintu omuli fridge, TV, DVD, sola n'ebintu ebirala nga bitambuza okwetoola Masaka yonna nga bigenda nnyumba ku nnyumba. N'ebintu bino babigabira ku kibanja mpola. Ebintu bibagabira ku kibanja mpola biyinza okuba wakati wa $5 million ku $6 million nga buli mwezi basasula akasente akatonotono. Naye jjukira mu Baganda baffe abasuubuzi bannayuganda bannakabala abasuubula ebintu bye bimu, bo babeera mu maduuka basasula emisolo bakola buli kimu era tasobola kukola kintu ku kibanja mpola. Naye bano b'Abachina bakuwola ebintu byonna nga bwebyagala era babiteeka mu nju nga bwebyagala. Naye akakodyo akalimu kali wano bwe kati. 1. Abantu bano bwakuwa TV ne radio yabikuteerayo nagamba ngenda kubanja mpola mpola. Okitegedde bulungi nnyo ne bakuwa account n'ebiddako. Naye sooka weebuuze, Baganda baffe bannakabala bakola business zina basasula emisolo abatasobola kutambuza bintu bino, bo business bagenda zitwambuza batya nga ate Abachina abantu tebasasula misolo. Owulira, tebasasula misolo, banyogera basasula misolo. Bano bwagazi ki bwe balina okutambuza ebintu bino nga bagenda bibiwa amaka agali well established, katugamente amaka amagundiivu ku kyalo. Tebagabira buli muntu, balina amaka specifically bagenda batagetinga amaka amagundiivu ku byalo, mugamanyi bulungi nnyo, ge batagetinga ne ge bagaleetera ebintu ebyo. Olw'okuba nti naffe tulina emize egy'okwagala ebintu by'obwereere oba bitusanze awo, abantu bano bajjumbidde okutwala ebintu bino. Naye njagala ndowooza mbuuze ebibuuzo bino nga 3 wammanga. Ekisookera ddala, bannayuganda basinga obungi ensi mugirabanga bweri naye nga si bweri. Museveni yakoze kyamaanyi nnyo okukyusa ensi ogituusa w'agyagadde, ng'akozesa buli kakodyo konna akeekusifu
okulaba nga akendeeza ennamba y'Abaganda mu Buganda. 1 ngenda sooka kubuuza gwolooza lwaki omukyayina ono atambula luggi ku luggi naddala ku nsi ku maka amagundiivu gaawe ebintu bino ku bbanja ng'ate Baganda baffe batunda ebintu bye bimu mu Masaka ne mu Uganda bo basigala mu maduuka tebatambuza bintu bino kigendera ki ekirimu sooka weebuuze. Ekigendera ekyokubiri olowooza ebintu bino ebitambuzibwa okugaba Baganda baffe bano mu Masaka n'ebitundu ebirala birungi eri obulamu bwabwe? Kyama ki ekiri mu bintu bino bye bagaba ku bbanja ku kibanja mpola ng'ate teri kampuni esobola kikola mu Uganda kubanga ebintu mu Uganda babigula ku bbeeyi ya layisi. Kati eno endowooza yange ng'ovudde ne kwendowooza ekansooke mbogereko ekirala. Era waliwo omuze oguli mu Masaka ng'era Abachina be bamu bagaba essimu eza Infinix ezitandikira mitwalo 7 okudda wansi naye ng'essimu zino nazo za kibanja mpola era essimu zino zibeera prepaid tebakuwa essimu nakutera mu layini nga bw'osasula n'omalayo essimu efuuka yo bw'oba tomazeeyo basobola ogijjako naye bw'obadde okimenti essimu zino zonna by'ozikolerako byonna sitiyo basigala bakola kibakubeega nga buli kimu bakitegera ky'okola ekyo badde tokimanyi. Kati mwegendeze nnyo abantu abafuna essimu ku looni bitundu by'e Masaka kubanga kyentegeddeko okusinziira ku sources zange. 1 ebintu bino byebawa mu maka bino si birungi eri obulamu bwammwe. Ekyokubiri ebintu bino bw'oba beegenderezza ennyo njagala mwegendereze nnyo. Museveni asobola okukozesa buli muwaatwa gwonna okumanya enju enguudiivu mu Buganda zimulowoozaako ki. Watya nga firiji gye bakuleetedde bw'ogiteeka mu masannyalaze ebbanga lyegenda okukola erina obulabe ku bulamu bwo. Watya nga TV gye bakuleetedde erimu bu cheap oba bu listening device oba bu gadgets eziwuliriza byonna bye mwogera mu makaako. Watya nga wufa gye bakuleetedde okuwa ku looni still erimu listening gadgets nga gwe mudda mu nju okwogera ebigambo by'obufuzi by'okujjako gavumenti okukyusa ensi nga buli kimu kye mwogera bakiwuliriza. Ebyo bibuuzo byange. Kati gwali Masaka nga tonnakkiriza bintu bino naddala batagetinga sigamba nti baliwo buli Munnayuganda batagetinga maka magundiivu ag'Abaganda era babibawa. Kati gwe gy'oli kiri gy'oli okuwuliza byenkugambye n'obitwala nga byenkugambye oba obbireka wonna w'oba obisanze kubanga tumanyi kikigenda kuddako. Alright. Kati katutandike vidiyo eno nga nsooka kuyisaawo nsonga eno. Ensonga esooka yino mwenna abatamanyi bya bufuzi ababiyiza olwajjo njagala munsaliremu akatundu kano kokka mukasindikire buli muntu yenna ali mu Uganda oba amanyi ebyobufuzi oba tabimanyi oba yasoma oba teyasoma. Omuzannyo gwa Museveni gwazannya munene fe bagumanyi kyovula tujja ntubabuulira amazima. Njagala mwana mulenzi mwana muwala ali ku TikTok ali ku Facebook owuliriza obubaka buno butya. Twagenda mu kalulu akawedde mwakamanya Kyagulanyi akawangula bulungi nnyo. Museveni natta abasajja n'abakazi Abaganda n'abalala baziika mu ntaana ewatamanyikiddwa. Baganda baffe bali mu nkomyo nga tebagulwangako musango. Kibalama ne banne baafa ne tubabanja Museveni atuuka tuteekawo diversions empitirivu. Weebuuze lwaki essaawa zino yalonze Balamu Balugahare okumufuula minisita w'abavubuka ajje ate n'ekibooziboozi nti eky'Abaganda baffe bali mu kkomera bajje beetondere Museveni era Museveni abasonyiwe. Lwaki ekibooziboozi ekyo kyazze kati? Kubanga international community bataddeko force okumanya abaana bano kiki ekyabatuukako. Kati wano wenjagalira ngambye omuvubuka yenna alina essimu eya buyonjo nga bamuwa ssere n'ajja n'ayogera ebigambo by'atamanyi. 1 nabagamba nti mu Uganda abalalu bangi
era butabike ino okunoonyereza abalala balina smartphone bali bameka mu Uganda abajjeko essimu. Ate Museveni yagala nnyo abantu abayiika Windows obakozesa. Buno bakajala bugende eri basajja ba NRM bonna bali ku TikTok n'abawala abajja okukola video nga tomaze kwefumiitiriza kikyogenda kwogera. Kubanga abatomeza babakozesa ensobi. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'asindika obubaka nga bwesindikira Museveni. Teri mwana agenda kwetondera kubanga tebazzanga musango. Yabadde mutuufu. N'oyo omuvubuka w'e Masaka eyayita kansala naye obubaka buno bumutwaliramu. Mukulu, kansooke nkutegeeze oba yewe Kateregga. Kansooke nkutegeeze. Bw'obanga okyuse okuva mu kibiina ekirala n'ogenda mu kibiina ekirala, kitegeeza ojjangamu engoye z'ekibiina ky'ogamba nti kibi n'oyambala engoye z'ekibiina ekirala. Abantu bajja kutegeera bulungi nnyo obubaka bwonkiddamu. Wagambye nti wakyuse okuva mu National Platform n'ogenda mu NRM. Era olw'okuba nti gwe watuuse entebe mu ntebe ng'era olabye ng'olugendo lubadde luwanvu nnyo nga tojja tuuka mu ntebe naye nga wagituuseemu. Well and good. Bw'oba atuuse entebe mu ntebe nga ffe tetulinatuuka. Ffe tetulina buzibu naawe. Watuuse entebe yogera by'entebe. Ebya Nuupu bireke n'abasibe baleke. Wano gwe tebakusibangako kyekisooka. Era tosikiddwa kwogerera basibe kyekyokubiri. Ekyokusatu nga nkutegeeza mukulu gwe ne Mukama Balamu ne bannayuganda bonna bavuddeyo okulaba video ku social media nga musasuddwa Balamu nti abaana simanyi Kyagulanyi bagaye basigale mu kkomera simanyi kibiki njagala baga muna bategeeze sigenda kumenya mannya gamwe ne kano ka video kajja basangayo. Obutamanya tebukugisaako musango. Ate abasinga obungi okusoma kwammwe kutono nnyo. Mwina n'essimu za buyonjo nete musobola zikozesa kusoma constitution kugitegeera bulungi nnyo. Kati kansooke mbategeeze bakulu. Mwina kye mutamanyi. Amateeka gasoma bwe gati nti omuntu bwazza omusango atwalibwa ku poliisi naggulibwako omusango ne gugenda mu kooti n'emuwozesa mpaka lwe gumusinga oba ne gutamusinga. Amateeka bwe gati bagasoma. Amateeka bwe gamala okusoma bwe gatyo waliwo enjawulo wakati w'ekkooti ne Museveni. Ngena soka bategeeza omusango bwe guli mu kooti Museveni taguvunaanyizibwako. Museveni avunaanyizibwa ku muntu oyo singa kkooti y'omusalidde ng'ali mu kkomera Museveni asobola omusonyiwa naye ng'omusango guli mu kkooti Museveni tamuvunaanyizibwako. Kyekisookera ddala ekyokubiri. Buli muntu wano ng'okuzzemu olina emyaka 18 okudda waggulu. Abasinga obungi bwe tusoma tuba tunoonya mirimu tetandikirawo mirimu. Obadde okimanyi nti bw'ogenda okunoonya omulimu ku foomu ze bakuwa okujjuza oba n'okusayininga contract ku bibuuzo bakubuuza wali ozizzaako omusango. Have you ever committed any crime? Bw'oba wazza omusango tebasobola kukuwa mulimu. Bw'oba ogenda kusaba passport ku internal affairs bakubuuza have you ever committed a crime? Era bw'obaga nti yes, passport yeyinza obutayitamu. Abasinga obungi muli Dubai, muli mu America, muli buludda wala. Bw'ogenda ofuna omulimu mu nsi z'obweru bakusaba kye tuyita certificate of good conduct. Certificate of good conduct ya Interpol. Interpol is the international police. Ekikusabisa certificate of good conduct mu nsi gy'olaga balabe nti tolina criminal record yonna. Okitegedde bulungi nnyo era certificate yo giproducinga ne bagifuna. Bw'oba olina criminal record n'okiddamu wali tebasobola kukuwa certificate of good conduct no kubanga you already criminal. Kati wano wali okulina okukomba essowaani bano abasajja n'abakazi abakola video nga tebamanyi mateeka. One, abaana bonna bakwatibwa tebalina musango antiru nga kooti ikkiriza nti balina omusango nga baleese obujulizi obubalumiriza nkiddamu. Abaana bonna bali mu makomera nga babakwata ku lw'ebyobufuzi tebalina musango ng'okuggyako ekkooti ekubye ennyonyoga nti bonna bali mu kkomera okusinziira ku bujulizi baleese balina omusango ne kkooti batennasalawo teri alina musango. Kati ye Museveni ne Balamu kye baagala okukola abaana bano bakkirize nti balina omusango beetondere Museveni. Kasita okkiriza nti olina omusango ne wootondera Museveni kiba kitegeeza nti automatically okkiriza nti wazza omusango. Ekyo kiba kigenze ku likodi yo nti wazza omusango. Tosobola kuddamu okufuna mulimu wala abantu wonna kubanga already you are criminal. Tosobola kufuna Interpol recommendation you already criminal. Kitegeeza nti obulamu obwo buwaddeyo mu mikono gya Museveni aba akuttidde kaaliya yo.
kati mweche mutamanya basingo bungi abazze nti abaana beto the moment you accept nti wazza omusango kiba kitegeeza nti kaliya yo oba profile yo ogisse mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati bano kibadde tebamanyi bano babasindise bawadde ssente bajje boogere nti abaana betondera Museveni bamwetondera ku kiki ekisookera ddala bamwetondera ku ki kubanga tebazzangako omusango kooti tennasanga nti balina omusango okujjako nga kooti egambye nti egubasinzikisizza ng'esinzira ku bujulizi obuleeteddwa gavumenti ne bakwonera ennyo the moment kasita okkiriza nti olina omusango ne watondera Museveni kekakodyo kali kinabagana Museveni ayagala nnyo n'akunyigiriza nga yakuzizzaako omusango ate omala okkirize nti gwa muzizzaako omusango omwetondere aba amaze okkumegga nti ywe criminal nkiddamu mu basajjamu aba NRM abali ku TikTok Facebook abagaa nti abaana betondera Museveni bamwetondera ku kibuzo ekisooka ekyokubiri omuntu yenna bw'oba ogenda kusaba omulimu oba ogenda kusaba mulimu either ku international level ku local level ogenda kusaba Interpol certificate of good conduct bakubuuza have you ever committed a crime nti wali ozizzaako omusango bw'ogamba nti no kiba kitegeeza toguzzaako bw'ogamba nti yes kiba kitegeeza n'omulimu togenda gufuna kati gw'oyagala abaana batazzangako omusango bakkirize nti bazza omusango kaliya zaabwe zife bwe zityo mukimwagala mukimwagala kubanga temusobola kutegeera abantu bano kigendererwa kyabwe ye Museveni ekigendererwa kye ayagala abaana bano bakkirize nti bazza omusango already profile yaabwe ne kaliya yaabwe beefudde baba tebasobola kufuna certificate of good conduct ya Interpol mu kaliya bajja kubuuza nti wali ozizzaako ne boogana mu details mu mawulire walimu kijja kulaga nti we kulimire wazzaako omusango kaliya beefudde kasito accepting nti wazza omusango oba weetondera Museveni weetonda ku ki so mwenda bakoze video nga mulumba Kyagulanyi mulumba Nuupu musimanya abaana beetonda ku ki omuntu yenna amateeka gasoma nti obeera muzzi wa musango singa kooti ekusanga nti wali obujulizi obukulumiriza nti wazza omusango oba tiwali musango kitegeeza nti oli innocent ekirala Museveni atya nti abaana bano be banaateebwa bagenda kukozesa abalooya okuggula ku Museveni emisango okubasibira obwereere emyaka 3 gye bamaze mu kkomera kubanga babasibira bwereere ekyo nakyo temukimanyi kati mu bakomredi w'Abannayuganda abakozesebwa Museveni nga temusoma mateeka temugamanyi bulungi nnyo before nga tolina kukwata ssimu yo kujja kukola video kwogera bigambo by'otamanyi sooka ng'osengejja ebigambo by'ogenda okwogera era sooka obuuza ngambye okwogera ebigambo njogere byaki okitegedde bulungi nnyo kimbadde njala osooka otegeeza abantu bakitegeere mu buufu obwo njala muwulirize ebigambo bino nga nfundikira kwaka ensonga eyo abaami bano bayogedde mulyoke mukasike nti ekintu kino kyonna kyabadde kiteeketeeke nga bakipulaninze bulungi nnyo buli omu ku bujulizi obuliwo nti yabatuma mu bikolwa by'ekiyeekera tugenda kubawa ssente tugenda kubawa emmotoka tugenda kubawa obukungu bwewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi nze nno wennyininyini abo nga tukyali Yusefawusi kwapamalira ddala wiiki 3 n'ennaku 4 buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu bagenda batuwamba okugibwa mu bitundu eby'enjawulo fe batujja Nansana balaba bajja Bweyogerere balaba bajja wano Banda balaba bajjiza nga tugana mukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa bino na bino tubawe obukuumi ekirala tubawe n'emirimu ne tubabuuza mirimu ki n'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya Nuupu nga tetubalabisiza mu kamera musigale nga mutubegera ebiri mu kibiina kya Nuupu naye bwe munamala okuwumiriza mukama wammwe nti Kyagulanyi fe tugenda bawa ebyo ebyobugagga abaana babatidde tugenda bajja mu ggwanga tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mubeere ne security tulabanga kyonna kyonna kikalwamu ne tubagamba tulabe bannaffe abamu nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa ne bagamba tulina n'obusobozi bwawa pisito temubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya weewaawo nga twali wakati mu kutya bajja nga wayise mukisibbiri nga tuli mu Sefawusi gye twamanya oluvannyuma tuli mu Sefawusi y'ekireeka ne batukolako
testi covid ey'obuwaze era nga bagitwalako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi. Kati eyo video bano ba comrades abateebwa bw'owulira ebigambo byakugamba ka video kano bijjuliriza lwaki Balamu yasasudde ssente ku social media avuka batategeera bajje bakole video okugamba abaana bali mu kkomera nti beetonde bakkirize emisango. Kati mwe mutamanyi kye babavugamu ebyo tajja kukkiriza kubanga bino byonna tubimanyi nti babiteekateeka gavumenti ebiteekateeka nza mutegedde bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo wenjagadde buli muntu asooka ategere bulungi nnyo. Alright lubadde lwa Sunday lunaku lwa mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo mu makereziya mu makyaki ag'enjawulo abantu bonna babaddeyo nga basaba bulungi nnyo. Obubaka obw'enjawulo bwogeddwa n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwasomeddwa ow'ekitiibwa Katikkiro Yawummula mu Lwanyamuli Ssemwogerere, naye nze si kyayagala kuleekaana n'abasajja bannayuganda naddala abeefuula Baganda nga si Baganda. Ekintu kye bayita status quo genda okinoonyerezeeko. Uganda eri under status quo ng'abantu abasinga obungi babadde mu kintu kino nga temumanyi. Kati Kyagulanyi abajjayo era kyovula aliwo okulwana okw'amaanyi ne bannaddiini amba boogera batagola, bannabyabufuzi boogera batagala kubanga baali bakimanyira teri muntu agenda kubajjayo gye baali beekwese. Ngerako baza bannaddiini abafulumiza obubaka obadde buvumirira obuli bw'enguzi okuwamba n'obutemu bugenda mu maaso mu Uganda mu bali nnyo balire ddala. Abo abasigadde nga bakya tadde emitwe gyabwe wansi mujja kitegeera. Mbaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasindisibwa sigenda badde mu abusome bulungi nnyo ya ogamba talina muntu gwakkiriziganye naye mulyake mubbi amenye endagaano ezoogerwa oba ezaakolebwa. Abatamanyi endagaano edda ennyo mu Buganda abantu baakolanga endagaano mwe battiranga omukago. Okutta omukago famire zattanga omukago okusinziira ku mbeera gye bawangaddemu ku kyalo ng'okuuma ebyama, naye ennaku zino tewakyali mikago olw'ensonga nti abantu beeyagaliza nnyo n'obulyake bungi. Edda nga n'abakyala babasigiranga abafamire nkumira omukyalo nkumira ebintu byange bino nkumira ekiramo kyange. Kati ennaku zino kizibu nnyo okusanga n'omusosodooti yeesigibwa okuteresa ekyama. Edda nno abantu abakuzi abasinga obungi baabiranga basosodooti babaweereza ba Katonda nga musajja mukulu bw'afa bw'aba talina muntu gwe yeesiga mu famire oba mu community yakwatanga famire ye n'agirekera kereziya oba kyaki oba omuzikiti bakuze abaana be n'okutambuza emmaali ye mpaka abaana be banaakola okwetegereza. Ne ku bannaddiini abali mu Uganda essaawa zino kizibu nnyo bateresa oba okubaleka bakuze abaana bo kizibu nnyo emize eweddewo. Bannabyabufuzi kye kimu, bannayuganda kye kimu n'abantu betuwangaala nabo. Kati kiki ekireese obuzibu? Ekireese obuzibu amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Nkiddamu amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Wano wagenda okulya n'okkomba essowaani kutya. Nzize mba nnyonnyola botya abasajja bano gye beesiba emmengo era ne batufutobbalako omuli eyeeyita Katikkiro Charles Peter Mayiga nga musajja Munyarwanda awedde atonye emmooli weppo n'omusajja ono eyita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kaabo konna. Abasajja bano bali mu bubinja obuli mu kintu kye tuyita status quo nga bo tebasobola kuvaawo ng'obubbi bwe bafunyeemu n'okugaggawala n'okukola mission enteeketeeke bazimanyi kye bali era kye bakola eri eggwanga lyabwe lye beekwekamu eri Abaganda ng'ate Banyarwanda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II azze lunye ng'abalaga obubonero newankubadde nti bajjajjaffe abaasembayo okumanya obukoloni obukozesebwa abafuzi b'ennono okubategeeza nti embeera si nnoŋŋamu abasinga obungi tebakyaliwo. Abaliwo bakirabanga ekintu ky'okuzannya ne beebuuza nti kino kibadde kitya, naye Ssaabasajja Kabaka abasindikira bubaka. Gye buvudde Katonda Ssaabasajja Kabaka abadde ng'atambula yekka ng'agenda okulambula ebifo by'enjawulo akabonero kakulaga nti abali mu Mmengo takyalina gwe yeesiga. Obubaka bwe yasindise ku mutimbagano bwakulaze nti abadde yeeyitewo ekityo bwe bayite b'ekitiibwa Mmengo bonna baffere babbi takkiriziganye nabo. Mumpulidde bulungi nnyo? Mumpulidde bulungi nnyo? N'obubaka obusomeddwa Oweekitiibwa Katikkiro Yawummula mu Lwanyamuli Ssemwogerere
mwekerezi Rubaga bukulaze bulungi nnyo nti omusajja afutubadde Mengo bamugobadda alemeddewo ku biragiro bya Salimu Sale ne Museveni nga bamugobawo dda. Yensonga lwaki nabagamba nti wichi nga bbiri abasajja bakola enteekateeka esanyawo Ssaabasajja Kabaka mu lugendo lwe lwatannadda okuba nti bo basigaza obuyinza. Naye nga nabagamba nti ekikutta obudde tekinnabuta. Buli ali mu lukolo okwagala okusuula Obuganda yennyini yajja okugwa kubanga luyagaliza muko kitalo lumaliriza lusennyoko. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga muggwe Banyarwanda enamba mwoli yikeekamu ku kabinja k'Abanyarwanda abasalawo ku nsonga ani alina okufa naani alina okubeerawo. Emivuyo mingi egiri e Mengo egy'okutunda amataka gakagenderere. Emivuyo mingi nnyo egy'okutta abalangira bambejja ab'ensonga nga kagenderere. Emivuyo mingi egy'okuteeka ensowole mu Buganda ng'okimanyi bulungi nnyo kagenderere. Emivuyo mingi nnyo egy'okuga buli Muganda yenna eyalinamu enkizo ng'ategeera mu Bwakabaka ekyo ky'okikoze bitundu 10 ku 10 okituukiriza. Emivuyo mingi egy'okulwanyisa Abaganda bannakabala abandibadde bakola omulimu gw'okuzibula n'okuzuukusa bazzukulu bannaabwe abannambi abaawunikibwa gw'ekyo kikoze. Yensonga lwaki nti radio gyemuyita CBS mwajeddiza, yensonga lwaki BBS TV gyemuyita nti yakabaka mwajeddiza. Ng'abasajja n'abakazi bonna abadde bajja okwogera ku nsonga ez'okusa Baganda tembayita ku TV ate muleetako basajja Banyarwanda bannammwe ate okusuulira ddala Buganda obuunikira ddala omulundi ogusembayo. Naye tubagamba ekigambo kimu ekikutta obudde kigenda buta. Nga bwe nzize enkola n'enswaza abasajja bonna Mayiga osigazaako obutikiti butono nnyo ensi okujambula naye kwambula ogitegeere. Ndi wano okutegeeza abazaana ba Kabaka mwenna abali mu nsi z'Abamagulumeeru. Buli mukungu yenna eyalondebwa kakiiko akagamba nti ke kakwasaganya ensonga za Ssaabasajja Kabaka mu masaza gonna agali mu nsi z'Abamagulumeeru, abasajja abo ebitundu 99 ku buli 100 bakozi ba Museveni ono ye coordinator waabwe nkiddamu. Abasajja bonna abalondebwa bingi nti oli Canada, bingi nti oli mu Amerika, oli Bungereza, oli mu Europe nga bakulonda akakiiko nga bakulondako okimanyi oweerezayo ssere kubanga ebyo tuyita status quo. Yensonga lwaki nti abasajja abaali bamanyi ensonga z'Obwakabaka bonna baasuulibwa ebbali ne kusigalako abafere ba Museveni be bakola ku nsonga ezo. Kizibu nnyo n'okulaba omuntu yenna avaayo kwogera ku nsonga za Buganda wadde ebbanga liweze nga nziza nzogera kubanga bakimanyi nti ekintu ky'enkuba kinene nnyo mukitegedde bulungi nnyo. Nazzikuno mu Buganda bwavangayo okwogeza eddoboozi olw'effugabbi, obutemu, obukyayi n'okutta abantu okwetoola eggwanga lyonna. Kiki ekyatuukawo kubanga baateeka abakozi ba Museveni abatayagala muntu yenna ayogere ku nsonga ezo. Kati gwe ali mu diaspora njala kutegeeza bw'obanga ogaa nti oweereza Ssaabasajja Kabaka oli ku kikyamu oweereza Mayiga ng'omuntu ku biragiro bya mukama we Museveni. Nammwe abali mu Buganda abagaa nti muweereza Ssaabasajja Kabaka temuweereza Kabaka, muweereza Yoseri ne Salimu Sale nga Mayiga ye coordinator bakola ebintu ebyo. Yensonga lwaki emikolo mingi gikolebwa mu Buganda ng'ate tegirina kyejjongera ku Buganda ojjo gikola ki ogiraga nti erina gyeraga. Njala sooka kubuuza gwe omuntu ali eyo. Ne oba ozimba nnyumba yo yakusulamu ogizimbira emyaka ekitono ennyo nga ssente zikubuze. Naye n'amasiro g'Abassekabaka e Kasubi gakutte omwaka gwa 14 tegaggwanga. Ssaabasajja Kabaka bukyanga lubanga lwa Mmindi baagaana omuzimbira ekibuga ekiki mu Bwakabaka. Naye ate nabalaga ekibuga nabalaga olubiri bazimba ng'ate lwa muntu oyo omu kubalindiridde nalubalaga bulungi nnyo. Kivundu lwaki bakola enteekateeka zaabwe mu mpolampola okusula Ssaabasajja Kabaka bo bayisewe bagenda kikola batya era kyekiddako. Kati mumpulirize. Gwabadde tamanyi programu yona gikoze nga yali lyato lya Nuwa egenda buli eri Omuganda Omunyolo Omusoga ompulirize bulungi nnyo. Mubadde mwena kye mutamanyi kankibagambe mu mulimayo kye muli nsasula gye bujjako naye nga nkyogedde nze byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani nembireka wano bwe bituukawo. Naye eyo nga sinagenda kutuukayo njagala twawule ekitakambagga wakati w'eppeera n'entula.
njagala mwawula omukulembeze n'omuntu nakigwanyizi nga sinagenda wali mbadde ngero bali njagala mwawula omukulembeze ne nakigwanyizi olwalwo badde olunaku lw'amazuukira era abantu abawerako bwadde obubaka njagala oli obubaka bwa Kyagulanyi ng'omukulembeze era omulondeko eddusu olira obubaka bwa nakigwanyizi ogenda kuwulira Tony ebigambo byayogera okujeregerera ne mu bigambo byagenda okwogera mwogenda okujja ekigambo ekituufu kye bayita sitetasikko okitegeere era omanye lwaki abantu bano baatula emmengo okusalawo okukola emirimu gino nga tewali gwe beebuuzizaako nsooke bwa Kyagulanyi kansooke bwa Kyagulanyi njagala okwaniriza ennyo omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ali wano mu makkati gaffe. Mukadde waffe Ssaabasumba wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bwonna, mukadde waffe Katikkiro yawummula Musukulumu Joseph Mulanya Mulise Mogerere n'obukulembeze okuva Emmengo bwonna, Ssebo Honorable Minister wamu n'abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati mwenna, bakristu bannaffe mwenna, bassebo ne bannyabo, Omukama mulungi era obudde bwonna. Nange nsaba nzikirizibwe nga eddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozayoza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu eri amazuukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira bubukale mu ffe, tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana, naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo nno kifuule abakatoliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munnange tukwenyumirizaamu nnyo naddala ffe abeegayaza twegayoga nnyo munnaffe nga naffe abeegayaza bwe tweyogayogera wamu naawe. Kantu alina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama awamu ne Mayanja famire yonna omonga mwe muva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe, tunyolwa wamu nammwe era tusaba Omukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi. Omukama abeere nammwe. Oye mukulembeze omuganda munnansi kati wulire waakabano nga ngenda okuzannya waakabano njaga wulire ebigo byagenda okwogera ku lunaku lw'amazuukira. Contest mwabyogeredde, Tony mwabyogeredde ne kye bitegeeza olyoka otegeere status ko kyetegeeza. Mwe mulowooza mwakubye empuuga, temwakubye empuuga, mwakubye status ko gye baali baasiba Emmengo okutuuka okuttira Ssaabasajja Kabaka mu kisu nga teri muntu yenna anyega, okutuuka okutta abalangira n'abambejja bonna abali mu empeke nga teri anyega, okutta basajja ba Kabaka bonna omu ku omu nga tekuli anyega wadde okwogera ekigambo kyonna. Kati temwakubye bukubidde amapuuga na mpuuga, mwakubye status ko. Yensonga lwaki nti bali mu kulwana basasudde ssente ku social media. Wulira
mbu ayagala obbagumya ne waggulu gye muwulira ensonga za Kayini ne Aberi balina engeri gye bagenda ozimalirizamu. Njala kubuuza ani Kayini era ani Aberi ku lunaku lw'amazuukira. Njagala otuwala ofumiitirize era obuuza omuntu mu bigambo byayogedde ani Kayini ani Aberi. Programu imbulimbulange mmengo ani Kayini ani Aberi. Njagala owulirize bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bino engeri feesi gyagitumizamu ne gyayogera ebigambo bino. Kati awo tuvuddewo kanjongere mu bbanga mu maaso owulire. Akugambye nti abantu abamu tebaakula nabo, tebamanyi ntegeera yaabwe, tebamanyi neeyisa yaabwe, tebamanyi ndowooza yaabwe. Kati mu mbeera zaffe ez'Abaganda ez'obuntu ekyatufuulanga Abaganda ab'enjawulo ku mawanga gonna, twasomesanga omuntu embeera z'obuntu era n'aziyingirangamu n'azitegeera. Kaabeere muzze, kaabeere mutambuze, kaabeere ani. Kati gw'oyimiridde ogamba nti mukuze n'abangutu nga temubamanyi. Gwe olaba bwe wakula ne Masaka baakulema n'obakolako ebikolobero, ate Kyagulanyi gw'otagenda kukola ku bikolobero. Fenna abantu betulaba no ku social media betusinga tetubamanyi, just tubayiga buyizi. Era omuntu omutima omulungi omulaba n'omutima omubi omulaba. Mmwe abasajja abanyarwanda mulina ekizibu kimu, mwagala okulengeza buli muntu. Gwe njala kubuuza be wakula nabo ani bwe muli ku level y'emu. Era mukazi wo olina mu maka wakula naye gw'owasa ng'oggyeko no Joyce Bagabe Mmanga. Era njala kubuuza Joyce Bagabe Mmanga wakula naye Bagabe wasanga musange. Abantu tutambula n'embeera ze tubasanga nazo. Nego bw'otandika okuvvoola mbw'abantu abamu tetumanyi ntegeera yaabwe neeyisa yaabwe kubanga tetwakula ffenna okwo kamanyiiro. Ssaabasajja Kabaka mu kusooka ng'akuwa ofiisi omufugireko Emmengo yali akoze naawe. Oba yamanyako nti olina emize egyagala bakabasajja ezisaanya ofamire z'abantu yali akimanyi. Omanyi mwogera nnyo ebigambo temusula nti muntu agenda kuddamu akwate mu bigambo mwogedde. Nkyali mu katambiko. Olidde message agambye nti atega obusukko yabuvumula. Mukulu niyo baakabano mwaba mutya. Mukulu ezengere ezimu ze mwogera si zaffe z'Abaganda. Teri atega busukko n'abujjanjaba oba n'abuvumula taliyo. Kubanga obusukko ebiseera ebisinga butega mu masaŋŋanzira. Katosobola kumanya ani yateze busukko mu masaŋŋanzira oba mu lujjaalwo. Omanya bakabano mweyisa mulinganga obuyonjo bw'atega obusukko yabusya.
gwe mpuga de mapuga bwajjo isibagala emmanga obusukko babutega mu lujja lwa muntu oba mu masanganzira n'obubuuka kati otegeera ani yateza obusukko era otegeera ddi nti banteza obusukko ezo engero z'Ekinyarwanda ze mwazza mu Luganda ezimu nga muzivulula kifuula nnenge tukimanyi nti mwagala kutta Kyagulanyi mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka ate go obusukko b'ettalo si yakujjanjaba ettalo si yakujjanjaba obusukko. Do you copy that? Ezo emboozi Wakayima ne Wango ze munyumyanga mujja engero zammwe ez'ekitemu mu Kinyarwanda muziza mu Luganda nga mubuzaabuza abantu ekyo kifu ate go obusukko si yabujjanjaba oba si yabuvumula. Muddira engero zammwe ez'Ekinyarwanda ne muziza mu Luganda naye nga zitegeeza kintu kirala ogambye mugenda gezaako kyonna kye musobola. Bwe kinaagaana omufu n'afa mugenda kujja mutegeeza eggwanga nti omufu yafudde. Kankaddemu wano katono nnyo. Lindako. Bwe kinaalemerera mujja kujja mutegeeza eggwanga nti omulwadde gwe mubadde mujjanjaba afudde mujje mutwegatteko. Sebo mukulu Mathias Mpuuga Nsambadde Mapuuga bwajjo isibaga bemmanga mulwadde ki gwe mugenda okujjanjaba era waanaaba afudde muyite abantu babeegatteko babegenda beegattako ku ki? Bagenda beegattako ku ki? Sharing a video. Eno Black Book sinagikwatako tukyali eno. Bagenda beegatta ani mulwadde wammwe. Nabagamba ngo oyagala okumanya Owakabano obutemu bwe munyiize ojja kutegeera Owakabano yaani. Ono bwajjo isibaga bemmanga akikirya Mityana. Yafunye obusungu n'atwakaala n'atuggubala n'awandiika ennimi zonna z'amanyi neerabira okuwandiika olulimi lwagamba nti lulimi lwebamuzaalamu oluzaalirwa n'Oluganda. Njagala ondage post eba ekiwandiiko kyonna kye yakoze nga kiri mu Luganda ku mukutu gwe nve ku social media. Yatwakadde n'anyiikaala n'atuggubala n'awandiika ennimi bazadde nga 7 naye olulimi lwagamba nti ye Mathias Mpuuga de Mapuuga yagaanye okukola wadde ennyiriri 2 mu lulimi Oluganda nga zitegeeza byadde ayogera. Mulwadde ki gwe banaddaabikire nti yafudde mubeegatteko? Tukyalika video. Ulida mufu bw'anaafa tujja muziika
era tujja babule we tugenda omuwumuza. Omufu bw'anaafa tujja bategeeza era tujja babuulira wa we tugenda omuwumuza. Gwe nga ategeera obulungi Mpuuga olina mulwadde ki mu famire yo oba ku baana bo? Mpuuga olina mulwadde ki mu baana bo mu famire yo olina mulwadde ki? Abantu abasinga bw'owuliranga statement y'omuntu gy'akola ddala bano basajja omwekengeranya ebigambo by'ayogedde kubanga bo baba bakimanyi. Kati omufu gwe baagala misioni yaabwe y'abantu aba babiri. Kuliko Ssaabasajja Kabaka, kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga abantu tebali mu status ko yaabwe. Kino kye mwakubye temwakubye Empuuga, mwakubidde Mayiga ne Kaggi 20 ne mukubiramu n'abasajja Abanyarwanda bonna abeeyita Abaganda. Ndowooza nga ngenda okugenda mu kitabo kino kansooke mbazannyire omu mwe bagamba mbu gwoyita naye nkubulira empisa ze. Bw'olaba ng'omuntu avudde mu lugendo lw'abafere manya nti yasobola okukubulira abafere abatuufu. Omusajja ono yeewakana mu statement zonna z'akola tayogera ku kintu kye baamuvunaana bassebo ne bannyalo. Kansooke mbategeeza. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina lutalo na lwa muntu yenna nti alwanira bukulembeze mu kibiina nedda. Talwanira bukulembeze. Wabula alwana buli bwanguzi na bukenozi na nkwe ziri mu kibiina, talwanira bukulembeze. Ere nale mutadde sede ku social media mu Kyagulanyi alwanira bukulembeze n'Empuuga ani? Kubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye wa Mpuuga obuyinza. Kati ate yamuwa obuyinza ate alwanyisa ate omuntu gwe yawa obuyinza. Ono ye Nambooze bye yayogedde. Omubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Binti Nambooze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga paalamenti, singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika, singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega. Kuba kakati laba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambooze, enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mulumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga waakuzigonjoola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda, ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati. Ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti mugaanye okuteeseza ensonga munda ng'ate gwe toze muki mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuziza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuzeemuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Kati bwe babuuzizza Nambooze oba okuwabula kwa Katikkiro, Kyagulanyi teyakunyooma. Njala kutegeeza bannayuganda mu nsonga z'ebyobufuzi nga Mayiga bw'atavangayo kondeminga mukamaawe Museveni ku kibba ttaka, ku kiwamba abantu, ku kitemula bantu, ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu. Mayiga talina authority okwogera ku politics wa Uganda. Talina. Kubanga one teyaniriza Kyagulanyi okuva ku lunaku ku lwasooka, bamugoba ne ku TV ye, bamugoba ne ku radio. Talina waasalirawo bannayuganda. Bamugoba mu office n'alemerawo era kye kimu ng'ono kyakoze.
kati Mayiga tosobola kusalira mu Uganda yina kubanga gwa office kiri mu kyama kabaka yakugobadda ekyo kimanyi otunze ettaka lya Buganda olimazeewo aboogerako be bafa abamanyi history bonna bafudde kati toyina moral authority era n'ababeesinga ku bintu bya Mayiga mumala biseera ng'akunamira mwezi gwe kubanga tajja kulaba. He doesn't have any moral authority to talk about politics in Uganda. Era Mayiga talina moral authority eyogera ku corruption kuba is the most corrupt official in Uganda. Nga n'ensimbi ezaamu obwenkalo okuzimba amasiro ya zibba. Ng'ettaka lya Buganda lyonna litunze nga n'ebyapa byamuwa byonna ebiriko n'ebyabula byonna ebisinga baabimuwa n'addamu n'abiguza talina moral authority kwogera ku corruption. Kubanga he is the most corrupt official ever Buganda has ever witnessed. Talina moral authority kwogera ku politics. Kubanga ne wakabano ali mu status ko. Kavudde kwanjula kati katandise. Katusooke tudde ku video ze nabazanyedde ku Lwokutaano ez'Abanyarwanda mbabuulire missioni n'ebigendererwa eri Abaganda buli Muganda weetegeke eno video nabage nti ya Nuuwa lyato lya Nuuwa. Tutandise na bano. For example, you cannot have a SIM card in your name unless you have a national ID. You cannot transfer land unless you have a national ID. And many of these universities in Uganda now, if you're Ugandan, you must produce a national ID. Meaning if you are denied a national ID, you are rendered stateless. Other cases, some of young men and young girls who happen to travel around the Great Lakes region, those who don't have passports, their national IDs are confiscated at the migration points, Katuna, Gajitumba, and other places. And there's a new scenario now. You may have a national ID, the hard copy, and the NIRA does deregister you from the system. Meaning, if you banked money, if you saved the money of the bank, the day you happen to go to withdraw such amount of money from your bank, you are told that your national ID has issues. But, Madam Speaker, this thing should be handled expeditiously because it has dragged on so long. We have gone to migration. Whatever they are hiding under the Constitution can get an immediate amendment. Because these people have nowhere to go. They are here, they can't go away. And what I got, Madam Speaker, last week I had a Muganda calling me because he married a Munyarwanda, was also denied the passport. Because he's married to a Munyarwanda. We are going to write to these ministries. Sakala kuliza mukazi na mukowa. Mukuru Frank Gashumba, nkutemu wana mbigambo bino zanye video yokubire kisokera dala. Boma nyingo oli Munyarwanda wejjeke linnya ly'Ekiganda period. Ate mudda mukwogera mu Luganda. Bwana, Gashumba olina national identification. Bwe bakwata previously n'ebiwandiiko bwalina passport esukka mu 4. Wazifuna tolina kyogera kyonna mu Uganda. Olina amataka ge wagula ne ge wawamba. Wagaguza ki? Wayina bakwata passport nga 3 nga 4 mu different names. Nindaga muntu oyina wagula n'amataka mu kukyalo wagaguzisa ki? Era oga transferring search. Okola bufere bukozesa okozesa ki identification ki? Musoke bwe mbanga muri banyo musoke mwejjeka amanya g'Ekiganda ag'ekitoola ag'eki mufuuke eggwanga lya mulimu agala ensi eritegeere. Okitegedde bulungi nnyo mulekerawo okubuzaabuza abantu kubanga missioni yammwe kangibuulire eggwanga buli muntu ategere kye tuliko. Bwe mmala ka video ako nga njagadde tegeeza mukulu ono n'abafere abalimu kati muze ka video kano ngenda kaddamu olwaleero. So, I wish the champion never was a true wow. Wow again, they run about Uganda. What they Uganda about Uganda. So we have nowhere before. Between them now, Otanga town in Mokulida, so we get it. Our Batumas came in the Muganga. Katina Fedi, you want. I want to come on to 7 Uganda, but how about someone is one Muganga and why?
tetulina we tugwa. Omuganda akugamba mwaba maseeko ebirenga ali mu gavumenti akugamba mwajjalonda Museveni kati tukole ki? You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans to begin with. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi, chocha teka lyeri kitekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansi nga semateeka w'eggwanga eryo yagaba bunnansi. Mu Uganda tetubeerangako na semateeka okuggyako mu 1960. Kubanga omanyi bw'oba tulina endagamuntu ne bw'oba olina biliyoni za banka ekantulizo tobina zino. Era nga zaffe bamu zigenda kuggwamu ku 8. Kati tulagebwa tubuulire buba. Twakaaba nze ekisajja munyarwanda kubanga baali bagenda balaomwami ono okubayo ne bagenda bakukaabakaabaku ne bambuka tigoogwa tumanyiwo ekijja kyabulamu olwetuyitamu ekintu abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitaliisibwa waka baziyita nsolo zaaki kati ate abantu abatalina waka bajja abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba. Alright, awo we wagenda okusibuka video ya leero abantu miliyoni 11. Ngenda bawayo sekendi za 3. Buli muntu kwata essimu yo ey'omungalo ey'okubiri njagala onteekeremu eggwanga Rwanda ne population yaalyo era ompe ne figures buli tribe 3 bantu bameka abakiikirira tribe eyo. Kwata essimu yo oteekemu Rwanda population and their tribes by percentage kati nga sina yongerayo nga sina kuwa yange genda kugola Moses teeka population ya Rwanda then you take mu tribes by percentage tuyongere mu maaso ona akugambye mbidde akugambye nti mu Uganda bali mu miliyoni 11. Kwata essimu yo yangu wao sagala kozesa yange njagala oteeke mu Google kati nga sina kuwa figure yange wa manjala njogera ebintu bino nga buli muntu gwempa figure zino zonna nga azimanyi bulungi nnyo. Teeka mu figures mbabulira mission y'abana abasajja. Kwata essimu yo ey'okubiri njala mutegenda ku Google kati. Kwata essimu yo muludde wumba wadde seconds 3 kintu kya Hendi zagambye miliyoni 13 miliyoni 13 n'emitwalo 78. Correct. Eggwanga lya Rwanda lirimu abatwa bakola ekitundu kimu. Lirimu abakutu bakola ebitundu 85. Then abatuusi bakola ebitundu 14. Bali obukadde 13. Mwe emitwalo 7 mwena mukakaga 3 mu 9. The figure eziriye population ya Rwanda. Kati gwe mukasambidde n'akabinja kammwe mwagala tugamba nti population ye Rwanda abantu abali benkana abanyarwanda bali mu Uganda. From author's mouth mbidde yuno nkuba state agent ba double agent abeerona abera mu Uganda bali obukadde 13 mu mitwalo 7 no figures nda nobozo funye ku Google zijjaga miliyoni 13 mu obukadde 20 bwebute kati onage mu Uganda baliyo miliyoni 10. Mwagala tugamba nti eggwanga lya Rwanda bonna abanyarwanda bali bekana bali mu Uganda. Simple question nabaga video etandise kati nabaga meno video ya Nuwa togena bimulumlange mengo nenga ya Nuwa's Ark. Rwanda eggwanga limu obukadde 13 n'emitwalo gijo. Abahutu bakola ebitundu 85. Abatuusi bano Museveni bakagaba bakola ebitundu 14. Abato bali 1%. Ono mbidde akugamba nti bali miliyoni 11 ayagala nti abanyarwanda bali Rwanda bonna population yawo yenkana abanyarwanda bali mu Uganda.
kati mu lutalo lwa 1994 bakugamba nti abahutu batta abatuusi tulina ebibala biraga nti batta kakadde kamu mbwako abatuusi batta bahutu tebattangako batuusi kubanga akakadde kabatta kali singa bakabala olwalo nga bakatta singa bali emitwalo 8 abatuusi ndozo kitegedde oyo gwe bayita pure propaganda gwe bakolako nga temutegedde n'okubaleetera ekifaananyi kiba driving nti abantu bano bali so important kati katugende wano bassebo ne banyabo mwe abanyarwanda one teri abasosola mu Uganda mwe mulina ekizibu kubanga mulina ekizibu ekibalondoola emyaka n'emyaka mulina omusaayi ogubalondoola kyovula temutereera mutambula buli wamu teri abasosola mu kitongole ekiwandiisa endagamuntu mu Uganda ekyannira akikulira n'abasembayo wansi ayonja munyarwanda teri munyarwanda asobola kumba munyarwanda munne endagamuntu tekiriyo nira ekulira munyarwanda asembayo wansi kirina munyarwanda teri muntu asobola kumba munyarwanda munne endagamuntu mulekera okutusirwaza tugenze ku passport office ng'oggyeko bannayuganda abatini abasala abasinga obungi bonna abanyarwanda gw'oŋŋamba otya mbu waliwo akuma passport that is a decoy mutufuule nnyo abasiru njagala mundeetereeyo vidiyo emu oba bbiri nga waliwo asosola omunyarwanda mu Uganda akoze demonstration mbutukoye abanyarwanda mbutukoze biki njagala odete vidiyo emu oba nga bava mu northern Uganda oba nga bali mu west oba nga bali mu central oba bava eri wansi njagala odete vidiyo nga abantu bali mu kwekalakasa ntukoye abanyarwanda okubeera mu Uganda vidiyo ng'egi kale katugende mu Buganda wano ani yali agambye nti abakooye abasosolera mutuviire ani nga luli yakoze demonstration nti abanyarwanda tubakooye ani kiri kibali mulina kye tuyita inferior complex mukimanya emize gyammwe egy'okutta abantu nti you are not settled mulina mission mu ngalo zammwe yebafuula nti temuteekeddwa kubeera mu kitundu kino kuba muli insecure temumanyi kikigenda kuddako olw'ebikolwa bimukola banyawo ne bassebo buli muntu ali mu vidiyo zino zenzanye mission gyengenda obbagamba agimanyiiko ebitundu 100 ku 100 mission gimutamanyi yeno wano wammanga ekisookera ddala omunyarwanda yenna ali mu Uganda n'agiyingira buli ayingira alina mission yakutta muganda era kambategeeze omukyala Naraiso Proscovia y'omu ku matabi agalina mission eno ng'eyita mu ofisi ye ey'okutta abaganda okusinziira ku mikwesese yange buli munyarwanda ali mu Uganda ng'oggyeko abatono abatali mu mission eno kuba nabo gye bali kubanga ojja kwebuuza information togifuna futya buli munyarwanda ali mu Uganda ekitono ennyo alina mission ey'okutta abaganda 5 buli mwaka nkiddamu buli munyarwanda ali mu Uganda alina mission yakutta abaganda 5 buli mwaka agenda batta atya 1 mission yakutta baganda silently era kinabaga nti mu Uganda mulimu silent genocide sente zimuulya mu classified budget neza state house kwe kuva sente ezo esasuwa abasajja abanyarwanda abatambuza obutwa n'okutta semwai ye center coordination point y'abasajja bano nga balina branches across the Buganda abakola mission ezo akakodyo ke babatega abaana babobuwala tukabasomesezza kabalemye okuyiga kubanga abasajja bakulu mu Buganda basinga obungi ebiwojjolo byabamalamu which is okay akafu omukutu tekakola ki tekaluma
mu nsonga z'okubatta bano one mwe mugira ekigambo kye bayita occupation kwe kweddiza ekifo eky'omuntu oba okutuula ewantu wajja okusenga n'otwalirawo ddala. Bano balina orders from Museveni. Orders okeri bweti. Oyina okumakinga sure nti abantu bano abataano batta mu mwaka ne bakusasula ssente. Singa mission egenda bubi bakukyusa ekifo obadde bakutula mu kifo ekirala bwe kiba kiganye bakuzaayo e Rwanda. Nkiddamu mission yo bw'ogimaliriza bakusettolinga ne bakuwa ssente bwe beekulemye bakulyoketinga ne bakuteeka mu kitundu ekirala n'osigala ng'okola omulimu gwegumu oba okukyusa identity oba okuzza ewammwe Rwanda y'ensonga lwaki olaba nnyo omunyalala kimwanguyira nnyo okuba nti yakoze omusango gw'okutta okutemula kooti n'emuta n'agenda firi n'abula nga tozze mumulaba. Olivia Nalutaya abakwata kofira ku myufu bali mu 10 myaka egi abattakanya munyo abagenzi batta abantu abanyaranda twabagamba mu system yaabwe eno bo balina okumakinga sure nti abantu baabwe bonna bakola emisango eminene balina okuba protectinga balina okuba kirininga by all means. Balina okumakinga sure nti baba protectinga baba cleaninga by all means. Njagala ogende mu makomera gonna agali mu Uganda ompulyo percentage y'Abanyarwanda eriyo. Bakuwa ne option nti bw'osanga ettaka ng'olyagadde kola profile ku family eyo. If possible gisaanyiwo they will protect you ettaka olitwale na buli kimu kye baagala okitwale. Y'ensonga lwaki mbadde mulaba prominent Baganda across Buganda bafa suddenly nga totegedde gundi yafudde mutaka gundi yafudde muntu gundi yafudde gundi yawambiddwa gundi yabuziddwawo. Mission egenda maaso lwakuba temumanyi. Mission egenda maaso lwakuba temumanyi. Kati kino kye bakola ogambo simanyi bano Banyarwanda simanyi bano Bahutu kano kakodyo ka kubabuzaabuza muloze nti balina entalo balina mission eki yakwerezinga Baganda. Tugenze maaso. Mission yaabwe tegenda kuma mu Buganda naye nga Buganda oba Uganda yegenda okubeera ensibuko yaabwe mwe bajja buli kimu ekikozesebwa nga mission ya kutwala East ne Central Africa kye batambuza empola. Mbagambye buli Munyarwanda yenna ali mu mission eno ayina mission ya kutta Baganda bataano era ali well facilitated era nga protectingibwa. Bakozesa ebijambiya bakozesa obutwa. Gwayagala okumanya ensibuko y'obutwa genda eyali abaddeko e Rwanda obuuze lwaki Abanyarwanda beekengera nnyo obutwa mu nsi yaabwe. E Rwanda kizibu nnyo okulya nti muli by'amasasi butwa cases ziri very very rare. Ekyo ndazo mukitegedde. Kati bye batumye ku gogo mbiwulidde bulungi nnyo. Mbagambye tribe ziri 3 mu Rwanda. Abahutu bakola ebitundu 85, Abatusi bakola ebitundu 14, Omutwa akola ekitundu kimu. Kati abasajja bano bakola ekintu kye mbadde temumanyi. Njagala nkibategeeza olwalo. Bakola ekintu kye bayita camouflage nali nkibasomesezzaako. Camouflage kigambo kya Luzungu naye bakikozesa nnyo mu basirikale okwekweka oba okwambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza n'ekitundu waali okubula nga tomulabye oba okubulira ddala n'akutta nga gwotomanyi kigenda okutta kyefaanaanyiriza ng'ekyo kye bayita camouflage. Omuntu ayinza okujja n'agwa ewantu n'akyusa ebyambalo n'afaanana ekintu kiwantu waali wennyini. Kati kambasomere mmwe abatamanyi muwulye bulungi nnyo. Mumanyi nti Abanyarwanda mulimu Abatwa, Abahutu n'Abatuusi. Kati batuuka mu Uganda okukola programu yaabwe entuufu yonna bagikola beekwese mu mawanga gano wano wammanga.
abafumbira bo constitution tubamanyi basibuka kisolo abafumbira abawombo mubamanyi abalaalo nabo mwakajja mbategeere naye nabo Banyarwanda abavandume nabo webali mwakajje mbategeere nabo Banyarwanda kati mu Uganda mulimu n'Abanyarwanda ba group y'Abagashumba kati mulimu Abanyamulenge nabo Banyarwanda mulimu abeeyita Abahima nabo Banyarwanda mulimu abeeyita Abatuku nabo Banyarwanda mulimu abeeyita Abasongola nabo Banyarwanda mulimu abeeyita Abaganda nga nabo Banyarwanda zino ze tribe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 naye jukira mwe mumanyi tribes Batwa Batuusi n'Abahutu mumanyi tribes 3 kati bafulume waabwe Rwanda mu system yaabwe ya occupation n'okusaanyaawo ate beefuula ekintu ekirala kati ekintu ekibeefuula kye kigenda osaanya Abaganda nga nabo gisimu bufungizi kati bano Abaganda abeeyita Abaganda the likes of Mayiga Mpuuga n'abalala bali mu Mengo be bali mu status quo Museveni gye yateekawo gye mbadde temutegeera waliwo n'Interahamwe ne M23 weeri y'ensonga lwaki bannabyabufuzi bonna Abaganda abalina ensa okuva mu 1996 bajjawo omwomukombwa papa ole banyiga ne batandika okuleeta abaabwe mpolampola nabateekawo bajja banyiga bannamakolera Abaganda bapapa ne bateekawo abwabwe kyo ne basirika ne bakimanya ne bajja mu education system banyiga papa ne bateekawo ababwe ne bakimanya ne bajja bayingira mu byobulimi papa ne bateekawo awo ne bakimala ne bajja bayingira mu byobusuubuzi ne batta buli musuubuzi yennobe ne bateekawo awo ne bakimala ne bayingira mu transport ne bateekawo ne bakimala ne bayingira mu byokutereka n'okusaasanya ssente ebya business bank ne batteeza Abaganda zonna Abaganda bazirimu ne bateekawo ekyo ne bakimala bali mu madiini banatera okugatuuka ku ntikko temwasooka kitegeera ensonga lwaki ku nsonga za Buganda zonna fukyanga lubanga lwa Mindi kuba MOP bonna abaliyo ssaawa zino abazoogerako kuliko Kyagulanyi Ssentamu wadde si MOP kuliko Zaake kuliko Lutamaguzi n'omwami oli mwami oli manja gagenzi be bantu abo basatu abasigadde bonna bw'otandika okunoonyereza omu kubaga nti waaka bantu naye ng'obadde tokimanyi naye ng'amannya alina ga Kiganda kubanga bajjangawo Abaganda mpola nga bajja Abaganda baseetinga bantu baabwe y'ensonga lwaki nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka mu mbeera eno byonna y'ensonga lwaki bagoba Baganda ku ttaka mwita Sekitoleko nalibwa Sekitoleko y'ensonga lwaki bagobe Baganda ku ttaka nga tekuli akola ki munnabyabufuzi yenna anyega buli avaayo kwogera ku nsonga za Buganda yenna kubanga baazimba ekintu kye mbadde temumanyi nga baakizimbira muli okitegedde bulungi nnyo byabasajja mbadde muzanyisa nno Abaganda bonna bannabyabufuzi babajja mudda bonna y'ensonga lwaki nti baleta n'eboozi abaana abali mu makomera beetonde babateekeko criminal records obwenga ofudde kubanga ku gogo omusango ujja kubeera nti bakwata mu musango obutujju
The moment abaana abo kabanakkiriza nti beetondera Museveni nga bali mu military court nga bavunana misango gya butujju treason cases kiba kitegeeza ofudde ime bakubuuza ku migration have you ever committed any crime? Yes. Which crime? Batekama manya kunga gajja bwetaba bikolwa by'obutujju teri nsi egenda kuwa visa teri muntu agenda kuwa mulimu kubanga temukitegeera yensonga lwaki bano basindikiriza ekintu ekyo abaana bebenga aba bakoze eki babaleezinze bavuddewo nza mukitegedde bulungi nnyo. Mission eno yakutta Baganda. Either oli mu diaspora gwe lwaki teweewuunya abantu abadde voko mu America nga Baganda katomusembera ku nsonga za Buganda. Where are they? Mbuuza mu abali mu America abanda b'essaawa zino. The strong and the strong Baganda who used to come out to speak for Buganda. Where are they right now? The same applies to those who stays in Canada. The strong or strange Baganda who used to come out to vocal and speak on the matters concerning Buganda. Where are they? One by one, yafudde ekikutu kwe yagudde mu kinaabiro kubanga temumanyi. Tugenze mu Bungereza abasajja ba Kabaka n'abaami ba Kabaka bagwa mu binaabiro ne bafa pulesa cardiac arrest. Abadde vocal kubanga it's in system n'abali mu diaspora banako mpola kino teri agenda kibagamba. Teri agenda kiba the moment kasita bakuzuga nalika empo za Buganda ebintu abyogera nga birina okuba teyeeteererera takola kino ba making sure by all means bagenda kujjawo. So that is the system. Tuzembo kati abo mu diaspora mazopa ekifaananyi eki gwe mbuulirayo obukiiko bonna Mayiga wazaalonda bukoze mulimu ki okujja babagala mu kimu kutegeka partner conferences o convention kubeeramu kunywa kuzina teri kwogera ku bintu bya Buganda wadde okwogera ku nsonga z'okuwa kati kasooke mpalako ekigambo kino mukitegeere. Mayiga nga tannajja mu ofisi ya Wakatikkiro kwetyebekawo njagala obuulire ekitunda ttaka ekyaliwo mu Buganda nga bwe kiriwo wano essaawa zino kubanga Buganda bagigabana. Njagala ombuulirewo nga Mayiga tannajja mu ofisi ekitunda ttaka ekiri mu Buganda nga bwe kiriwo kati. N'osanga oli atunda fuuti 2 fuuti 2 eyo ttaka ki Omuganda ekitono ennyo yabeeranga n'ettaka ettono yabeeranga na eka ya ttaka ze fuuti 15 ploti 8 balanga fuuti 2.5 3.2 5.5 tezi kubanga batunda Obuganda ku sipiidi eyawaggulu baziguza baani nenga bakimanyi nti mu mateeka omuntu alina fuuti 10 ku 10 fuuti 2.2 tafuna kyapa etteeka lisoma fuuti 15 still bakyatonda ezo nenga batunda mbuga bwe njagala ndeeterewo ekitundu kyonna ekyalugajwa nga batunda ettaka fuuti 2.5 njagala ombulira ekitundu kyonna ekya Uganda gye batunda fuuti 2.5 fuuti 3.3 era nga batunda ettaka mu ngeri gye bakikola kati sawa kubanga they are partitioning Buganda bagiseringa off egwewo nga n'abalanga amataka gano bagalangira ku CBS bagalangira ku TV gye bayita ya Buganda nazzi kuno mu Buganda ng'okuguza ekibanja obetta kumala kubuuza gwani ovaluddawa nga tebaguza muntu mugwira ttaka kubanga temwamanya Abaganda abaliwo lino lyote lya Nuuwa video kyenkozo olwa bwene kulema okutegeera ojja kufanga ate oganye okutegeera kati abasajja abaliwo abeeyita abakabaka bali mu nsi ez'enjawulo bano bo be basajja abeeyitanga aba-DP abeera mu Bungereza Amerika eyo nga bo bantu b'Amayiga bakulusegere
abo bo ne Mayiga ne bwabanga akuumuusa omukka mbabaga nti kyekyo wakitiibwa kuba tebasobola kwogera ku nsobi naye mubuuze Ssaabasajja Kabaka embeera ziri zitya tasobola kubula kuba takimanyi. Kati mu meeting okusinzira ku nsowera yange bino bye babateesaako wulira bulungi eno ensowera yange eri mu branch ya Naraiso wulira babateesaako mu meeting bagamba nti Abaganda basiru tebalina makulu bawe buwi ssente ekiddako ojja kubatta kubanga tebakyalina mulamwa era tebalina kyebagasa ggwanga. Ekyo kyeboogerako mu meeting Abanyarwanda bagenda mu maaso ne bagamba nti gwe linda obudde mu kaseera mpawe kaaga tumale okuggyawo kabaka waabwe tugenda kuttira buli Muganda yenna abaana asigalawo bajja kubuna emiwabo. Eyo mu meeting zaabwe ez'Abanyarwanda eno branch yange eri mu branch ya Naraiso linda tumale okuggyawo kabaka waabwe tugenda kuttira Omuganda ajja kutegera ebisigaddewo alyewuunya kye kyamufuula Omuganda mu meeting zaabwe. Nti era bo okusinzira ku sources zaabwe n'ababatwala basuubira nti mu kaseera mpawe kaaga entamwe ennene bajja kuba bamaze ozigiwunzika era Omuganda ajja kuba aweddewo. Oza mukitegedde bulungi. Tulina omutemwa gw'ensimbi oguli mu buwumbi n'obuwumbi ogw'okulongoosa Abaganda bonna nga tumaze okuggyawo kabaka waabwe. They have a budget of billions of shillings to cleanse Baganda after the death of their king Mutebi, and we are very sure very soon is going to be no more. Bamanyi kubanga kibaakola bakimanyi. Gwawulira nga byenjogera tubitegeera oba byenjogera bipya gy'oli owulira nga akola tribal statements. Muganda wange sikunenye n'agamba nti ebigambo by'owulira oli waddembo birekawo biwuliridde oba bitwala ng'ekikulu. Buli muntu alina ekijja gye bamuziika ate buli muntu bw'afa lwasinkana mukama we yamutonda Katonda ate buli muntu alina ekimutta lwakuba nti buli muntu afa yeewuunya nfudde ntya naye nga basinga obungi bafiira mu bintu bibandibadde basobola okwewalanga n'obudde bukyali. Gojja kiyita trouble sentiment oba statement zenkola, but in reality benjogera bensindikira message to expose them n'amasimba gaggyeko kuba gwe kyotamanyi. Era essimu ziri mu kuvuga eno information yafulumya etya. Essimu ziri mu kuvuga bapita omusiru byayogera ku social media essaawa zino byafulumya bitya. Kati gwe yayita Omuganda lumbi byayogera tebikwatagana byayogera si bituufu. No tewali buzibu byayogera si bituufu. Bireke bireke benjogera bendi mu ku exposing a mission bagimanyi era bali mu kutya. Era kyobula nakola post ne bagamba nti gwambuuza information gyegendo bibuuze nnyo kubanga nzibe enjogera mbamanyi y'ensonga lwaki mission esinga obungi ziri cancel ba ziri aborted ng'abantu bamaze okutegeera. Nze soogera n'abagwagwa gw'omugwagwa yerabira nti nkuumuusa omukka mu taxi n'atandika okwebuzaabuza ng'ate bamutegere nti yagukuumudde. Kati nze soogera nammwe kubanga ne Bibbuliya gyoga nti ogisinga abagiwandiika ogitegeera. Katonda alagira Musa abajja eryato ayita abantu be n'ebisolo ebimu ne babitwala era ebiri abaasigala ne bafa.
kati nange bwe nkugamba wano gwe n'otakkiriza siwakana naawe sigala wooli. Kubanga n'aba Red Indian abasigalawo batya n'okunyumya ku biki ebyatuukibwa ku bajjajjaabwe. Gobadde okimanyi nti eno gye bazaala Yesu yazuukidde olwaleero abantu abali mu kuttibwa battibwa basajja balina obusungu ku bikolwa ebyabakolebwako mu mawanga g'amagulu meeru. Kati bano kibali mu kukola mu Abaganda, kibali mu kukola mu Abatawa Abasoga, kibali mu kukola mu Abatesi, kibali mu kukola Abanyolo, kibali mu kukola Abanyankole Oligino. Oyinza okulowooza oyogera na Mugungu kumba olina Munyarwanda. Okitegera? Oyinza okulowooza oyogera n'Abatuku kumba olina Munyarwanda. Soka weebuuze lwaki bano abayitibwa Abanyarwanda bwe bagenda mu kitundu beetuuma kintu kirala. Soka weebuuze Omunyankole Oligino okuwasa muwala we emitendera mingi olina n'omuwete 10 lwaki Omunyarwanda omutwalira ku bwereere. Kuba ku mutwe gwe obuuzi lwaki Abanyarwanda balayisi ba bwereere ng'osanze Omunyankole nakabalaga nti tugende wa muzeeyi bw'asaba ente 5 entoboozi 4 ontwale. Bano omusanga yakula bulungi n'agogoka kaalaalo muywako omutwe osika kutu n'otwala kubanga akimanyi kanyeebwa. Gwe tokyebuuza. Osanze Mercedes Benz bagisimbye Kampala Road. Nzigule enziki. Ojingiddemu ogivuze egenteri police ekunoonya dennyini yakunoonya. Teri akunoonya. Negwe boda erimu tracking. Bakagali bagenda kubira endulu mu katale wonna. Obagenda obbaka simu kakabe kano katooki. Bajja kukubira endulu. Niyo sanze Benz ba Bentley ku Kampala Road enzigule erimu n'ekisumuzo n'otula n'ovuga teri yakunyega wadde police oga nti kuwale muluka omusajja teri yakunyega twala. Kumbe Bentley erimu obutwa ogivugamu ennaku zizo wasika obutwa n'ofu. Kubanga temumanyi njogera n'abantu bengenda okutaasa mu generation eddako eneebeerawo soogera nambaata zanetinze. Soogera nambaata zaneti ebiga byenjogera njagala bitwalibwa abantu bagenda osigalawo Abasoga banaasigalawo Abanyolo banaasigalawo Abatola banaasigalawo Abanyankole Oligino abanaasigalawo abagenda okulwanyisa effugabbi benjogera nabo. Soogera nambaata zaneti. Kubanga temumanyi mission y'abano. Otwala omuwala kaalaala n'atandika okunoonyereza ennyingizaayo enfunayo ebyapa byo family history buli kimu. Wakamuzalamu abaana 2 3 gwe ng'owedde. Njala soka kubuuza lwaki emisango gy'amataka mu kooti mu Uganda gisinga misango gyo kansoka ekisetingi bwe goza lwaki emisango gy'amataka gisinga obungi mu kooti ku misango gyonna giri mu kooti za Uganda, more especially in central region. Mbuuza mu kooti eziri mu Buganda emisango gy'amataka giri ebitundu 7 ku buli 10, emisango egisigadde ne gigattako ebitundu 3. Webuuze lwaki? Kyali bwe kityo gimuvuddeko? Si bwe kyali. Era kyalinga very rare okusanga emisango gy'amataka mu kooti. Emisango gy'amataka gyagwera kukolesebwa n'olusiitu ekitono ennyo kati gigenda mpaka mu kooti. Kubanga temumanyi mission y'abasajja. Temugimanyi.
eno video y'olwaliro gye nkoze bwe neekulema okugyamu ekyamakulu n'okufuna okutegeera abasinga obungi temutunenyanga bino ebintu bye tukola tojja bisanga ku TV wa ku radio kubanga tebajja biggamba tebajja biggamba kati kiri bwe kiti nanfundikira video gw'omuganda yenna nga toli wanjokyo toli mu paatiike toli mu fujiike tandika olutalo okulaba nga musiguukulula Omunyarwanda Mayiga Mengo oba omusanze ku mukolo ufuna amagye agenziriza oba omusanze mukazikiza munyige bino Lumbuyenze mbyogedde olutalo mugudde ku Mathaasi Mpuuga Bwajjo Sibagabe Mmango Munyarwanda mulugule ku Mayiga mujja kuba mukutudde ekikwa ekibadde kigenda okusiba Buganda n'abaana n'abazzukulu emyaka 75 bwe mutakikola mujja kwejjusa mwekka status ko baali bagisimba Mengo nga mumakereziya mweri mu mizikiti mweri mu chachi mweri mu Bwakabaka mweri nga temumanyi ti baali bagizimbamu nkugambye mutakuba Mayiga nga mukubye Mpuuga mujja kwejjusa lwaki banoonya bantu baabwe ono yaani nti gundi mwe bamuteekawo bw'obeera Omuganda nakabala tebasobola kuwa mulimu tosobola kuwangula musango mu kkooti tosobola kukola kintu kyonna kubanga bamanye ensibuko naki kye bakola olwaleero kati gwali eyo ng'okyaliisa ebijanjala empiso munnange nkusekeredde mutandika okuboola abantu bano physical muge gundi nkumanyi n'ekigendera kyammwe ekimanyi ojja kuba omugobye eddagala ly'Omunyarwanda mwatulira eddagala ly'Omunyarwanda gundi nkumanyi mission yo ABCT as simple datana kyagenda kukola kasita dembatu de bagenda genda maaso n'ebikolwa byabwe nga Mayiga byabadde akola ng'ensi temumanyi yeekwese bwe kasitula bamufere ng'awolereza nnyo mufere mayine mufere bw'olaba omubbi ng'awolereza nnyo mubbi manye mubbi omwenzi era awolereza mwenzi munne malaaya awolereza malaaya munne era kyova olaba tolebako kyawandiikibwa kyonna nga kigamba nti awo sitaani awo Katonda akkiriza okuteesa ne sitaani kusooka okuteesa ku nsonga ki mukimwadde mukimukuba temukimanyi oli akugambye nti bagenda kulabanga omulwadde waabwe balina bwanaafa bagenda kunoonya bagenda omuteeka that was a password and code ku mission gye balina era bajja bategeeza mu beegatteko eyo gye bayita status ko ne indirect message kubanga bakimanyi Kabaka ne Kyagulanyi balina okuvaawo nono ayogera naye nze sina kuzibu nababuulira ddewo okunziika mumanyiiwo ensiko obulamu Katonda bwampadde mbweyagaliddemu oba mbulabyeko si byenjogedde mbyogere birisigalayo ku mutimbagano sirina kyennejjusa byonna byenjogedde mbyogera ntegeera kati gwali eyo ng'oyagala nkuwaane muveri sole sirina budde bugenda kuwaana kubanga siryanguzi siryankozibwa byenkola mbikola mbitegera sinywa mwenge teri agenda bibagamba yensonga lwaki bakozesa nnyo abantu abalina akajja bamwe bawa essimu boogere oyo najja nayogera ekigambo naye nga tamanyi nteeka mu bakiyisiriza simanyi abakkiriza abaana baveeyo omwana talina musango first and foremost bamukwata mu bumenyi bw'amateeka bwakkiriza nti yazza omusango ne ku ggogo kigenda kubeerako nti ono yazza omusango ogw'okulya mu nsi yo gwe treasonous tolina woosaba mulimu kebere ku university ng'ogenda kusaba kifo kebere woofiisi kakubegera ku Interpol tosobola kufuna bbaluwa y'Interpol you a criminal goza ki buli afuna passport n'afuna Interpol asooka basaba certificate of good conduct kati gwe oyagala bakkirize
nenga gwakiririza first of all soko webuuze gwayogere bigamye ku social media ku TikTok oba wadesete soka webuuze omanyi kye bayita military court ne civilian court bintu biri byanjawulo military court evunaana buli muntu yenna yeekuusa ku busirikale oba police oba military oba SFC oba wa prison oba omuntu wa bulijjo asangiddwa nga yenyigiddwa mu kikula ky'ebikolwa ebyefaananyirizaako ebyekisirikale abaana abali mu kkomera kuliko omusirikale kuliko ko basanga n'engatto y'amagye oba ekyambalo ky'amagye oba ekintu kyonna tekuli kitegeeza bali mu kooti nkyamu kati okutegeeza mu basajja mu njera bategeeza omusajja gwe bayita Jamiru Mukulu yeri akulira ADF ensi ekimanyi ne bogenda ku Google okiteekamu lwaki Jamiru Mukulu bamuleeta mu buvunanja mu kooti y'abantu ba bulijjo ate nga bamuyeekera ali alina ekibiina ky'abayeekera kiramba bamuleeta mu kooti y'abantu ba bulijjo ate Olivia Lutaaya bamachete babatwayinira mu military court oba otegeera lunaku ki civilian court yefe civilian ezaffe wabbye embaata wakubye gundi oluyi wamuwe mudde simanyi wamukoze eki wabbye ettaka lyange ekibayita civilian court ebeera mu bantu ba bulijjo kati bw'oddira omuntu wabuye omuteeka military court kitegeeza nti already mistake kati goboga omuntu already bali mu court enkyamu bavunanyisa emisango emikyamu kati kyembadde temumanyi nosanga omusajja omukulu ali Bungereza taweerera baana asula mu kayumba kafu akeera ku makya kuleekaana ne basasula ssente ku media okumisiredinga abaana okuwa information enfu kubanga bo baalemwa okitegeera tekuli mwana n'omwalina musango era in fact bano abaana oluba tabalina right egulako Museveni omusango ne gavumenti ye ababaana ku seenye ne babamanyi ku BBC babamanyi CIA babamanyi M5 babamanyi M6 babamanyi babamanyi nti those are innocent souls tebalina musango kati bwe mukkiriza nti mwakola omusiba kitegeeza nabali bagenda kukyusa nti have accepted nti balina emisango babateekako bonna buli omu buninye baliteekako buli test cross nti bano baziba misango they accepted kati mwe kyemwagala abasasudde ssente mu pushinga ekintu ekyo ekisooka babawadde ssente mwe kennyini temulina bwongo temwetegeerera temumanyi mateeka ekyokubiri mwe kennyini kirabe kufuna essimu mwakola kikyamu okubeera n'essimu sookolezebwa kutuma okole kiki bantu mukola kiri mateeka ekyokusatu godifendinga mwannyoko Museveni mwannyoko oba ki okitegeera so programu ngikomekereza tusinkane ku Lwokusatu ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi nga bulijjo mukama bankuumire njala kubagaliza Easter Monday nnungi mwekuume temunywa ne muvuga tusanyuka nnyo n'oyitawo ate tonyiiga nnyo mukitegedde mukama bankuumire